Eno essula ey'omusanvu y'akatabo kaffe akantabadde emitawaana gy'omuwala mu kiyumba. Omutwe gwayo gugamba nti ttiimu ambulako. Essula egenda bw'eti. Omwami lumu aba agenze waabwe, Marianana, kwe kututeeka mu mmotoka, nze, ttiimu ne jjajja, n'atwolekeza ku bbiici ku nnyanja ya Jumeirah. Nasamaalirira kumpi abantu nga bali bute. Abazungu nga bambadde obupale obumpi ddala. Abamu beeyanise ku kasana nga baawudde amagulu tebeefiirayo, kumpi ng'ebitundu by'omubiri byonna eby'ekyama biri bweru. Ngenda okwetegereza nga mazima nze nnyambadde omuteeteeyi omuwanvu ogwanzijukiza akayimba k'omuyimbi omu akayitibwa Swimming Pool, yali endeseza maama w'abaana. Anti maama w'abaana yali agenze okuwuga ng'ali mu ggomasi. Mba ndozooledde ku bazungu, omwana kwe kwemulula n'ambulako. Namagamaga nga simulabako. Naboyaana ng'olwo Marianana ali ku ddubi. Simanyi ngeri ttiimu gye yanneemasulako mu butuufu. Nanoonya omwana. Kyokka ng'enkuyanja y'abantu eri wali. Obwana, abakadde, abavubuka. Nafuumuuka kumpi gy'akaweewo naye ng'abannyulula abantu bantunuulidde beebuuza oba kaddugala mbadde ki. Mu mutima nga nsaba Katonda Marianana tafuluma mu mazzi nga sinnalaba mwana. Oluvannyuma ennyo amagezi ganzijira okutunula awaali wasimbye emmotoka. Kwe kulengera omwana nga yeesigamye ku mmotoka yaabwe. Nadduka za mbwa musisinkane. Olwandaba ne kaleekaana, Natasha, nkoye kyokka mama tava mu mazzi. Konze, ewu. Omutima ogwali gwanvuddemu edda kwe kudda. Olwava ku bbiici, enkeera gaali mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Lusilani twasanga yakomyewo dda awaka okuva mu lugendo, bano baali Basadokisi, Orthodox, era nakulabira nga bategeka ebyokulya. Guno gwe gwali omulundi gwange ogusooka okulaba engeri abalasya bwe bategeka olunaku luno. Bafumba empogola z'amagi, oluvannyuma ne bazinnyika mu langi eya kakobe, ne bateekako ebigambo Christos was Christian, ekivuunulwa nti Yesu azuukidde. Bafumba omuceere ogwa langi ez'enjawulo, olwo ne bakolerako ne bukeeke obutonotono. Bwe tutyo ne tukoleeza emisubbaawa ne tutandika okwejavaana. Okutambula mu butuufu kulaba. Essula ey'omusanvu awo weekomye. Essula ey'omunaana erina omutwe ogugamba nti Suzaana Sseeguya. Essula egenda bw'eti. Nga wayise akabanga ka myezi nga 7, ensi ya Buwalabu yaggulawo era abantu ne batandika okwetaaya oluvannyuma lw'ettuula waka eryava mu bulwadde bwa lumimamawuggwe oba muyite COVID-19. Wamma natandika okunyumirwa ekyeyo. Anti nafuluma nga ne ŋŋenda mu ddeera ndabe ku banywanyi be nnali nnalekayo. Wano natambuliranga mu tuleyini. Olunaku lumu mba nvaayo nyimiridde ku siteegi nninze bbaasi enzizaayo awaka, kwe kusisinkana mwana muwala nga naye alinze bbaasi y'emu. Eno yali bbaasi nnamba J-M ng'eyolekera Jumeirah Village Sacco. Namweyanjulira era naye nanneeyanjulira nti nze Suzaana Sseeguya, ndi mukazi Muganda, nakulira mu kibuga Kampala. Suzaana yali muwala wa Kitema, nga muggumivu ddala era omuddugavu kagongolo. Yali ayambadde engatto bbuutu n'empale empanvu eya bbululu, ekisweta ekiddugavu ng'aweese ensawo eya kakobe. Najja ku kyeyo emyaka 5 emabega era nzize nkola mu mayumba ag'enjawulo olw'ensonga ezitali zimu. Mu butuufu emboozi yagwa amakerenda ng'oyinza okulowooza tumanyiganye okumala akabanga akawerako. Suzaana yayongerezaako nti ntabadde nina ennaku eyandeeta, anti nze maama nze taata, nze muwala omukulu kyokka nina bato bange be nina okukwata ku mukono, anti bakadde bange tebakyesobola. Kitange yalemala oluvannyuma lw'okugwa ku kabenje Ddekabusa. Akabenje kaamuyisa bubi nnyo. Emagombe yasimbayo kitooke. Taata yalwala ne kkookolo, kyokka ate ye mukadde maama yamenyeka omugongo. Ebigambo ebyo byankulukusa amaziga, anti nali mmanyi nnina ennaku, naye wano nakizuula nti nze nali nkaabisa kajanja. Suzaana yatandika okumpitiramu ku ngeri gye nnina okweyisa okusobola okumalako. Yaŋŋamba bw'ati, tabadde, tolaba nti omulimu baakuwadde gwa kusomesa mwana Luzungu na kumusanyusa?
ebirala tewali ajja kubikugamba. Kakasa nti omwana oyo tatuusibwako obuzibu bwonna kubanga buli ekinaamutuukako obuvunaanyizibwa. Weewala okumunyiiza, abaana abazungu tebabanyiiza. Oyo mwana mukwate ng'ekyatika kuba ye mukama ku mulimu ogwo. Weewala okumukambuwalira ne bw'aba akunyiizizza seka busesi. Jjukiranga obuteerabira byakulya ki by'omuwadde nga bazadde be tebaliiwo kubanga bw'alwala bakubuuza ki kye yalidde. Toliisa mwana w'abandi buli kimu anti asobola okuba ne allergy ku mmere ey'enjawulo. Mu butuufu eno yali ntanda yennyini. Awo nakakasiza nti Katonda ye yali atutusinkanyizza n'omuwala ono. Era mu ssaawa ng'emu twali tutuuse we tuviiramu. Oluvannyuma nakizuula nti we yali abeera waali Kinyana Mpindi ne we twali tubeera. Kino kyannyongera amaanyi n'essanyu anti nali nfunye munywanyi ku muliraano. Sabbiiti eyaddako Suzana yansaba ntwaleko mu bifo ebisanyukirwamu anti ye kumpi yali mu ttaka kuno era ebifo ebisinga yali abimanyi. Ono yasooka kuntwala mu ssemaduuka wa Adidas ne tuliisa ku maaso anti nga buli ky'okubako amaaso kya buwanana. Bwe twazizanga muzee waffe ebintu kumpi nga bigula kibanja kiramba. Bwe twava awo ne twolekera olubalama lw'ennyanja ku bbiici ya Jumeirah wano wamma n'olaba anti ng'abantu ndaba bayita kyenkana bute. Tuba tugenda mu biyigo naffe tukyuse tusulemu oba ku bbiici. Suzana kwe kuŋŋamba nti gwe ntabadde okimanyi akalimu sikyalina konze ate kiki ekyatuuseewo. Suzana olwo n'alunviira ku ntono. Munnange nabadde mmaliriza okukola olweggulo mukama wange kwe kujja n'akonkona mba naakaggulawo kwe kunkuba oluyi olwampunzizza nga tannyeeze kigambo kyonna. Kukakana ng'omusajja azze andeekaanira mbu naye emmere yaabwe ey'ebbeeyi. Ono obusungu bwanninnye ku mutwe ne nnyambuka amadaala ne nnyambalira akakazi. Omanyi katono kalinga kati ka kibiriiti. Obufiri kamunze tebwaŋŋanyizza kumuleka. Namukubya oluyi n'ayiika n'endusu. Ate omusajja yabadde afulumyemu n'omukazi n'ambaka. Tuuto tweyodde okukakkana nga mwesimbatuddeko era nakuttemu katabo kange na biwandiiko byange ne nteekako kakokola tondeka nnyuma. Okussa ekikkoowe nga ntuuse mu mikwano gyange kwe kumubuuza poliisi teekunoonye olw'okusaba ttula omukazi. Nanziramu nti ntabadde ondaba nze seeguya sitya biduduma sitya ddenja kyonna kye banaakola neetegese. Munnange nga tugenda tutandika kuwuga. Suzana yali amanyi bulungi okukuba amazzi nga bbira n'akuba eddubi kumpi kutuuka mu makkati ga nnyanja eri ebuziba. Nze yandekanga kumpi n'olukalu era bwe waayita essaawa ng'emu najja n'atandika okunjigiriza. Aba anjigiriza Omupakisitaani kyava amukwata ku kabina. Kino kyajja Suzana mu mbeera era n'amuwujja oluyi luli tonziriranga. Abantu bonna ne bamwegeka amaaso era okuwuga kwakomaawo anti abakuumaddembe baatuggyamu bazze embeera mu nteeko. Awo munnange nga twessamudde ne nga tudda waka. Suzana Sseguya yali yakola emikwano era waayita mbali ng'abakana n'omulimu omulala ew'omukyala eyali enzaalwa ya China. Mu bigambo bye ntabadde ono gwe nafunye alina omwana omu muwala wa myaka 5 nja kumutwalanga ku ssomero muyigiriza okuwuga ssaako n'okumulabirira. Munnange era si wala nammwe mubeera era nsuubira tujja kusisinkananga mu kibangirizi paaka nga tuleese abaana ozannya. Enkeera bwe bwawungeera nga twolekera paaka era yajja n'omwana ono. Yamagamaga ng'obutebe bwonna bujjuddeko abantu. Kwe kulengera akatebe akaaliko ensawo n'eccupa z'amazzi. Wano yampita gwe ntabadde tugenda ku kali akatebe ng'abaana bwe bazannya tubakengera awo. Tuba twakatuula omusajja kwe kuva eri n'atugamba nti entebe kwe mutudde yange ne famire yange. Omwami ono teyakoma okwo n'ayongerezaako nti gwe Kadaama tolina kutuula. Kino kyakuulako Suzana waya ng'enjogera y'ennaku zino era tebaalwa ne bawanyisiganya ebisongovu. Yamwanukula nti Kadaama si muntu musiru gwe oli musajja mukopi nnyo ate ategeera empola.
omusajja kwe kugalula oli n'amugamba nti nsobola n'okukuba ate tewali ajja kunvunaana. Suzana n'amuddamu nti wano mpaka ffenna twenkanankana tojja kunjiikiriza lwa buddugavu. Oluyogano luno lwatwalira ddala akabanga era mukyala w'omusajja oyo kyava amuwooyawooya era n'amuboggolera nti Habibi Ahmed Kalas, ekitegeeza nti biggwe bannange. Bonsatule ne beemulula ne bava mu paaka era bagenda. Suzana kwe kuba yeeyambu woo biswadde byagala kukaaba n'amaziga gaagala kutonya olwo nga nze nkanya kumuwooyawooya bali abeesonyiwe naye nga buteerere. Bwe bwawungeera twadde ewaka. Bakama bange abaali bakakkalabizza waka baatandulula ku bigere ne baddayo mu woofiisi zaabwe. Omukyala yali akulira abakozi mu kitongole ky'amafuta ekimu ate omwami yali akola mu kisaawe kya nnyonyi. Olwo ne Babushka yali alina okutindigga olw'e Russia abatulabire. Kino kyanteeka kamwenyumwenyu ku matama anti nali wa kusigala waka n'omwana. Ng'abaana abalala bonna, ttiimu yali alina okutandika okugenda ku ssomero enkeera ku Maliiri era ng'akomawo mu malya ga kyamisana. Ono yaddanga na bbaasi ezitambuza abayizi era zaagendanga okukoona omukaaga nga ndi ku siteegi w'aviiramu mulinze. Yaddanga alaga obukoowu era nga mu kaseera ako talina kyawuliriza. Yatuukanga n'adduka mu kiyungu kubaako kazzi eri omumwa era ebyokulya yasanga nga nabimutegekedde dda. Olunaku lumu yakwata akambaasa l'eppaapaali kano kaamulyebula ku lugalo. Namukuba oluba nti "You bad boy, stop it!" nga kyentegeeza nti gwe mulenzi kalidda luva ku ebyo by'okola. Ttiimu kwe kuswakira ng'enswera n'ankasukira akambe nga bw'aleekaana nti "Natasha bad African girl." Amakulu nti Natasha omuwala owenge okuva mu Afirika. Bwe yamala okuleekaana n'asimbula omulanga nga bwangoba n'adduka n'empalampa amadaala era olw'obusungu obungi ttiimu yasirittuka n'agwa ku madaala. Kino kyandeetera okujugumira n'entya nga mu mutima ngamba omwana w'abandi tatuukibwako obuzibu n'anzaalira akabasa. Mu kaseera ako nabaka olukomo ne ndubulugumiza kitaawe era embooga eba tennabuguma nga bombiriri bagguse, omwami n'omukyala. Bano banzisa akasiiso ne bakwata omwana waabwe yogaayoga mu kisenge kyabwe. Nakanda kulinda oba banaabaako kye bambuuza ku kiki ekyaviiriddeko embeera eno nga buteerere. Oyinza okumbuuza ekyankozesa omulimu ogunyoomebwa era abangi gwe batwala ng'ogw'abataasoma naye nange kennyini siina nsonga y'amaanyi gye nnyinza kuwa. Nga naawe bw'okyewuunya ente enzirugavu okuvaamu amata ameeru. Essuula eyo awo weekomye. Weebale kuwuliriza.